waliwo abantu ku nsi nga beetaaga okuloga. Waliwo omuntu ng'asaana okukolimira nga yeetaaga kusibwa. Waliwo omuntu omulala ng'asaana okumusanga n'omukolako ekintu kyagenda okunyumizaako n'abaana be sigamba nti kirungi nosanga omuntu n'omutemako omukono abaana n'abazzukulu ne bagamba nti omukono gwabaki munnange nawe mulwa omusajja awo ninvuma omusajja byali bya myaka 3 n'ofuna enkovu nga bagifuna lwakwemula oba lwakuvuma. Wali abantu ng'abamu beetaaga okusiba wabaawo n'abantu abalala nga beetaaga okufa. Omuntu osobola omukolako statement n'obanga amusse ekisoboka. Omuntu osobola okumuvuma ekivumu ne kimutambulirako obulamu bwe bwonna. Abantu b'omulembe guno obasanga mu kyalo eri nga oli atuuzizza olukiiko n'agamba mbadde ku biiti kati Kadima agambye nti Sabula yakwata enva. Abantu ne bakitwala ng'ekituufu ne kikutambulirako ekyalo kyonna. Kati n'okeera ku makya gwali ku TikTok ng'okeera ku makya okuvuma abantu n'owemula abantu n'owaayiriza n'owemula abaana abato n'ovuma abakadde n'ovuma bannabyabufuzi n'ovuma abakulembeze n'ovuma abantu ate n'omala n'ogamba navumye Kadima navumye Abitex laba views. Abantu ne balaba abaana bo ne balaba n'abantu ne batunuulira nga gw'oliwo kuvuma kuwemula n'olowooza nti ogenda kufuna emirembe. Njagala ombuulire muntu ki gwe weesiimisa nga zaavuma abantu awemula abantu. Nali badde nkuwaayo abantu nga 20 baakeeranga ku makya ebiseera bya Red Pepper Kamunye olwo olupapula lwa Bukedde ng'akubako omutwe omunene. B'abantu baakula bamanyi nti ebintu ebyogerebwa ku mpewo biba biki biba bituufu. Kugamba empewo bagiwa ekitiibwa balinyula kuba nti eyo mulembe guno tubajagiwa kitiibwa baamanyanga nti kati abantu bakola olugambo. Wano twalina program muzimanyi bulungi nnyo yali Live Wire ne Anikat ez'emabegako ebiseera bya Keizi. Naye buli kintu kibaako n'olunaku lwe kikoma. Olunaku lwe bakwata Keizi ne Mako ne babasiba n'omusajja omukulu oyo bamitaani ono gwe bagamba nti talina kyeyaleka okugyako likes ne views yani Olaxes ne bamukama awumule emirembe. Kubanga ekigambo ekituufu ekyamusa kwali kuvuma ekyo kkirizo bagaana nakuwemula abantu. Owulira bulungi n'okeera ku makya n'ovuma ono n'ovuma abalala nno nga bakozesa n'ekigambo yo ngenda kumukuba. Lwaki ng'omukuba otte kaaliya ye otte bizinensi ye gwe olowooze nti agenda kulekera emirembe? Omusajja bamugamba nti Alexis bwe yafa bamugamba omusajja omukulu gwe baali badde basibidde emisango gy'ekibanja bali mu kusibira kalebule. Ekyali kitegeeza nti kyamusibya n'abantu tebalyoke nakyo. Ngenda luddawa buli muntu yenna gw'olaba njagala mubatunuulire. Keizi bwe baamala okubakwata ne babasiba abantu ne batandika ne bateeka speed governor mu kuvuma. Ne bakendeera ne kati bazzeemu okukola ki? Okuvuma. Era program ezo ezaawe mulanga ne zivuma abantu ne zikkakanya abantu. Oli yakukubiranga simu. Waliwo omuvubuka bamuyitanga Jingo yakolanga mu Kamunye ne Red Pepper. Beyavanga awakana gamba lolonja la myuzi 2 ng'akeera ku makya jjukira ebiseera ebyo ng'okuwandikako mu Kamunye mukamulalo ojjula okwewa obutwa ate ng'akubira abasereebu yakubirako ko muyimbi nno agamba gwe waliwo n'omuwala wano yaleese agamba nti wamukwata n'omufunisa olubuto omusajja n'apapala n'akwata ya 3 bezigwawo n'akubira omulala. Amazima ga Katonda mu ggulu teyafa. Omuvubuka oyo mwali naye alinga eyagwa eddalu bagamba mbu muganda wa Kaso yateeka abantu n'abateekako damage. Omusajja yakola sitole ya Paulo Kafeero yafa ng'anyiza omuntu yakone mu luyimba bwe yagenda awaka n'asangayo ebisigala by'abafu ewa Kafeero bw'alina mutwe munene ku Bukedde naye omusajja yafa n'afa nakyo ku mutima naye nga tekyali kituufu. Naye bo baakola omutwe basobole okutunda n'ofuna ssente naye ng'ate gw'oyogeddeko omulese mu kinnya fuuti 4. Abantu bonna buli gw'olaba nze full figure anvumidde emyaka giwera egi talina kyatavumye ku nsi naye olowooza nti namusiriikirira n'abantu abafaanana n'abantu bonna kuba kyakulabirako ono bali sensitive sawa wasaagirewo. Omuntu yenna akeera ku makya n'ovuma omuntu n'omulaba ng'akusiriikidde nga takututte mu kkooti tolowooza nti abeera musiru. Omuntu akeera ku makya n'agamba gundi n'onvuma kale
kalo yo mulaba asobola okubonyabonya n'abaana bo n'abazzukulu kasita banga akijja ku ntobo ya mutima gwe ekigambo kale n'akera ku makya n'ayunguka amaziga ne gatonnya amaziga tegayikira bwere onfuna bulungi nkufuna n'ottakalya y'omuntu n'atuuka mu woofiisi bakuba kati abinaku zino babimanyi nti kati abantu bebasanga beboogera n'atuuka mu woofiisi nabaga nti si gwe bayogedde gundi gwe bayogeddeko nti wabba egundi wabba eggaali enateete tujja kufuna mulimu wabba sapule mu kigo ofuna bulungi kaakati abantu be bati mubatunuulire lumu nja kujja wano njabba kugamba abantu abakolanga olugambo nkugambe weegomba ani kwabo abamu bawaŋŋanguka abalala mwebali naye batambula naye obalaba baliko ekizikiza buli avuma abantu buli awemmula abantu nga tofunye bintu ebyo lindako ekintu ekimu kirindeko nga tovudde ate obudde bukyaliwo osobola okuvayo neweetonda naye nga tonaba kwetonda gwe kitwale nti lindirira okulogebwa okukolimibwa okusibwa n'okufa nze kyeneekakasa Olexas talina gwatavuma mu nsi era wanda abakugu bakugamba nti ani yamutta nkulayirira eyamutta yekayeka yamanyi nti zinamutta olw'ensonga nti yakola yavuma abantu bangi yawemula abantu bangi yawemula abantu bangi teri ayinza kumanya yata Olexas kigamba abantu ne bagamba nti small access yakamanya yamutta kati naye yennyini because ebigambo byali bingi katugamba oba gono gwe yayogerako obono ntegeeza ki n'okeera ku makya nze ndi promoter ndi event organizer ndi producer ndi director ndi content creator kazungu katerede content creator byonna mbiri nsobola okuzuula omuyimbi nemunonyeza ekyokuyimba nenkitwala mu studio nemugakikube booti nenkivayo nenva omulere nemugakube booti nemugakola booti kino ekigambo kijjeewo kino teekamu kino oluyimba ne lubeera olwakabi naye omuntu okujja ku mpewo n'oyogera ku bulandi y'omuntu nze oluusi kale wano tusobola okukyogera naye nga tuwabula manyi waliwo omuyimbi omu asobola okukola ensobi n'atamanya nti akoze ensobi naye n'omugamba nti wayimbye bubi wayambadde bubi n'agenda neyeetereeza manyi towewalanga nnyo omuntu okubeera naye ng'akuwaana bwanyi n'okubulima wakubye olwo naye nga ekigambo ekituufu akuwaana kati mbadde mpumbawumba n'okera ku makya Jeff Kiwoyo omuvubuka omulaba bamuyita nonsense tayogera ye muntu waction ebigambo byayogedde ku muyimbi w'entambi ng'ate tasoose ku ye ayogera ebigambo nga birabanga ebyolubalaatu abireetera mu mbeera eya comedy naye ng'ate biba bikosa gwaba byogeddeko ntambi okumusiba badde balwawo omusajja gwe bayita ntambi okumusiba baali balwawo ate nze nabadde saagala bamusibe nabadde njagala bamukube bukubi atambule ng'eriiso teririimu sikikiririzaamu naye kasita omuntu anti omuntu asobola okukolako ekigambo nabanga akusse nabanga akujjemu eriiso n'okeera ku makya olwokuba oyagala views ne likes n'oyogera ku muntu ekigambo ekimuteeka mu kinnya akule adde abaana abazzukulu bamugambe taata lwaki eriiso lino walivaamu anti nali nkola lugambo waliyo abantu abamu tugenda waliwo abantu abamu nga tebawaaba nze ndwawo okuwaaba naye bemba ngambye okuwaaba mbanja kufiirako mpaka nabagamba wano ani okanawokawala kaali kakunama kekaani kabugi namuga nja kusibira namusiba kati bakugambe oyo fulufiga namukuŋŋaanya era essaawa yo nena nja mukuŋŋaanya n'obujulizi bwange nja kubufuna tasobola kumpona nja okwebaka ku muwala wange fulufiga nvumidde emyaka giwera 6 teri ono ekintu ekisinga okunyiiza atuula mu pulogulaamu n'omusajja omukulu gwe nsinga okuwa ekitiibwa omusajja gwe bayita siasa Senkubuge be bamenta bange naye n'okola ebintu byonna owandiika obutabo n'obutabo nga wali n'amasomero nga basoma ku butabo obwo siasa Senkubuge yali badde awumulira mu kitiibwa n'omaliriza ng'oli mu pulogulaamu otuula n'omuwala awemula abantu akakkanya abantu nga goliwo okusaakaanya siasa Senkubuge okunganya bujulizi siasa Senkubuge tawumudde bulungi tugenda ku ntambi kunganya bujulizi abantu bonna abavuma abantu bonna batologeddwa ate abasinga bonna baloge gwe tunuulira abantu bonna abavuma abantu ombulire gwe weesiimisa abakolanga ziraivu ne bafuna wanuke kati babeera mu 5 bagenda kumaliriza nga abantu babayita ku buyisi ntambi abadde asaana bamusibe nga buli ku makya bamukuba embooka 2 ku lubuto
aveeyo ng'awenyera abeere ekyokulabirako. Okufa si kibonerezo. Era omuntu waliwo omusajja gw'akyasinze okunyiza abantu wano naddala mu Buganda bamuyita Obote. Bamukulimira naye kimanyi nti Obote yafa bukadde. Naye yafa bukadde naye ng'afaanana atya. Yatuuka n'ekiseera nga bamulaba nga kkanga baana. Ng'ali mu bitebe eby'emitwalo 3 nga yenna ali ati nga buli lwogamba Uganda noyogera ku PC nga bagamba nti Obote akola ki? Akomawo. Mukama asobola obutakutta. Ekibonerezo okufa si kibonerezo kuba okufa teeka. Mukama asobola okubeeza ku nsi n'obonaabona n'obanga embwa. Buli muntu yenna avuma abantu. Era mbadde njagala gundi akomawo olwokuna tanaba kubonerera saana addeyo emirundi ng'egi. Nze bonjogerako statement etta bizinesi yange oba njagaza ki? Chameleone yasabye n'okusaba nti agamba nti he also requests access to the children whom he claims his wife has turned against him. Agamba nti ayagala abaana bano badde gy'ali kuba agamba nti omukazi ekko effubitizi lyasiga mu baana lingi kyamulabawo nga taata omukazukira makasi we yavaayo emabega ebigambo yayogera byali bingi ebyana nemala bikuvaamu ne byegatta ku nyaabwe kyabulabe nnyo. Chameleone agamba nti he believes both parents should contribute to the children's upbringing as they are both working. Mbuki kwegamba ayagala bonna abazadde kwegamba babeerewo mu nkuza y'abaana nga nako omuntu amu Kamiri wayagala ako kagenda tekabaamu divorce gatenyumidde eyo. Kale Kamiri agamba mu response ye agamba talekangawo mukyalo ono nga Daniela bwagamba tamuneglectinga nga ye bwagamba. Anagamba Daniela yakwata bukwasi kubo n'agenda mu America bakazi be batyo. Era n'agamba nti he claimed he bought the home they live in and has been offering support. Enyumba Kamiri agamba nti yagigula eri mu America. Era abadde nga ab'obuyambi. Ekyo Daniela takyogerako nnyo nti enyumba tebaba na mazima njagala tukwate buyinza obutatumala nenja tukwateko. Kakati kyenjagala okubagamba mwegendereza abakazi b'omulembe guno bw'obanga tebasobola kubeerawo myaka 34 emabega be baali abakyala balungi be baali abakyala batuufu. Omukyala ng'ava ewaabwe n'omusibira entanda n'agenda ewa Kadima n'afumbirwa n'abeeraawo ebiseera bisinga n'akuzalira n'abaana abatali babo n'akuzalira abaana nga babo tebaali nga benzi baalinanga omukwano ogwa nnamaddala. Abakazi b'omulembe guno mukkirize mugaane bakazi basuubuzi. Abakazi 8 ku 100 abajja mu bulamu bw'abasajja basuubuzi. Daniela mu kusooka tukizo tugaane we Chameleone yakwanya Daniela buli muntu mukazi yenna ali yegomba Chameleone bayali serebu nene Daniela naye yali ava mu family eyimiridde. Kakati Daniela Chameleone mu mpisa zino ez'okutyobola te serebu ekigambo ekituufu alabika yayisanga bubi omukyalo oyo Daniela Kamiri. Daniela bangambako ko lumwiba yavugako ku motoka namufunya mu motoka namulekoba mugundi one jinja bayito batya mu mabira mbumbu bayito mu mabira naga gifulumi namuleka mu kubo navuga nagenda mu bufunzo omukyalo yasobola okubanga yagattagatta ebintu bingi natuka ekiseera n'alengera bangamba statement nso abantu fuba sintufu omukazi wakati nga yatudde nti nobye aba yanoba emyaka mingi emabega agenda agattagatta wakyatulidde amazina y'ebbanga ki miaka mingi okuva mu 2008 ate nga tugasse ku emyaka 15 like babanga emyaka 15 alina okubanga emyaka 5 egyasooka olaavu yaliwo ofuna bulungi kakati awo manyi omuntu atuuka ekiseera n'alemererwa n'omukole ekibi ekisooka n'abeerawo ekyokubiri ekyokusatu ekyokutaano n'ekyomukaaga naga nenedda kakati ebiyinza okubanga ebikolero byakola ki byasukka ate n'ekirala omukyala yenna yenna buli lwakulaba nga takyakulaba mu future nga talina laavu nga laavu eri n'agattagatta n'ebikolobero ebizibu bimukolebwako n'atunula ne mu maaso gy'alaga nga si watangaavu abakyala awo omugezi aba alina kukola ki kusikamu nga boolaba omukyala ono yali omusambi w'omupiira Pagoba manyi empologoma bagamba empologoma nebeeko geetya esigala tesobola kwenkana mbuzi ofuna bulungi era ebaako weesemberera ebeesemberero gyenkanankana wakiri efa naye nga tetuuse kakati Pagoba yali musajja mugagga wadde era baali bamubanikayo eri ebbanga era yasigala ayimiridde naye omukazi abo abakazi abajja mu bulamu bwaffe nga balina bye babala kasita bikendeera ng'akola atya
kakati Danira nze nkulaba kwange ng'ogyeko effugabbi oba oli awo erya Chameleone lyakolanga ku Danira lyagattagatta n'atunula ne mu future ofuna bulungi n'alaba nga takyalina gyakola ki gyagenda kakati abakazi awo mbuza ne bamuwa amagezi obubbi bw'abakyala abamu awo bwaviiriddeyo osobola okubeera ate omukyala tosobola kutegeera mukazi wo ng'oli mu bulamu bw'essente ng'oli sereebu tosobola kutegeera mukazi wo mutuufu omukazi omutegeera ng'olina ku sente zikuggwako n'obeerako mu bwavu awo otegeerera omukazi nti ddala ne mukazi wange kakati oyo omukazi omulaba yajja buzi just kwewogomamu kaseera eyalaba nga future etagadde kwe kujayo kala z'entuufu omukazi omutuufu gwemusajja ng'omulinamu abaana 5 tosobola kukola kintu ekyo nti njagala ennyumba Danira yali akola bizinesi ki Chameleone beera azimba ennyumba ye Danira yaleetayo kufuso y'omusenyu kakati gwawasa abakazi bawase on risk omukazi bobo nimbutuufu kati ebintu bino bisaana bw'oba ogenda kuwasa omukazi mukole endagaano omugambe nti bwenkukooyera bw'oba ozadde baana 2 3 kuba abaana baba bange ne tuva mu ddiini nga bange ofuna bulungi byenkuwadde mu bulamu by'ogenda nabyo tokwata ku kintu kyange kye sikuwadde oŋŋamba otya mbu oŋŋamba n'ebintu kati omusajja ali mu kwerwanako wakira ennyumba kebere ya famire kuki abaana 5 kati Danira akyazzaaki Danira ekyo kyakola ekigambo ekituufu kya bubbi era abakyala abasinga naddala abakyala abasinga abaagala abagagga ne basereebu abasinga bajja babala bintu babala business babala kubba nga Danira bakola Danira kyakola si kirala obwo bubeera bubbi obuwedde engalo Chameleone lwana nnyo okulaba nga ebintu byo byewakola n'entuuyo zo obisigaza n'ekirala abaana nze mbalaba bali kusaidia nyaabwe nibo bana kula bajja bitegeera haina bulungi abaana baludde bakulu anti abaana basobola okwegatta ne nyaabwe ne basalawo bakububutu of course ne bakuta anti omukazi akera ku makya ngo bali nayo myaka 15 n'akwana kadima mu wiiki emu kubanga ne bateesa ne bakuwubutwa n'alyoka awaana ndu musajja ng'omukwanidde olunaku n'alyoka awaana omusajja yantute ku Serena n'antwala mu swimming pool nansibuza emitwalo 5 olaba omukazi alekawo gwe yagula emmotoka n'agenda n'oyo agiteekamu amafuta kagamba abakyala naye bonna bonna abakyala abali genuine bali naye tebakola ki tebatera kusangika kakati nze mbagamba abasajja mukole abakayingira obufumbo nze newunya n'omukazi n'omusajja akeera ku makya n'agenda abantu bajja kundabanga omusajja omukulu atategeera nze newunya omuntu akeera ku makya n'akwata myonize 3 n'awasa embaga n'akeera ku makya kakati nze okwawukana n'omukazi mba nkirinda nze nkabire omukazi nkabire ne ssente zange tulina obufumbo butambula bulungi okuwasa omukazi saagala kutaataganya bufumbo bw'abantu okuwasa omukazi n'osalawo omuteeka waka okole embaga ogule emmotoka ogiteeke mu mannya go manya ge ofuna bulungi olina okuba nga oli musiru nnyo oba okuba nga tolina bbuba anti nze nkugambye kadima osobola okusonyiwa omukazi ayenze kubanga asobola okuba nga ayina nga tonaba kumukwasa ekyo kibaawo bwembaira nze nkyogera nnyo bw'obanga wamugulira emmotoka omugamba genda n'emmotoka bwe yagale n'ebbaawo of course emotoka kati abe nze waliwo ebintu anti nze emotoka manja alanjokye essimu bwogano gireeta njikusindikira ababbi ne bagibba ekintu kyennawo omukyala abe n'akawalako mundaka gistring katwala nabadde wa tipo omwana waffe weekeerya embalala omu ku munyonyi zaffe ez'omu west abaana nabalabe nga bakuposinze ko bataleko nti back to my roots kitegeeza ki wazzeeyo ku mirandira gye giva bwebale nnyo kigambo kituufu era nsibuka kabooye era gye ndiwumulira obulamu bwange obusigadde ku nsi nga maze okuwumula kuba ni musajja munyankole yadde nyina okuwagira omwana waffe weka omwana oyo nsooka okumuyozayoza tipo genda cricket ovo ekigambo cricket ovo kigambo okirabanga ekyangu naye ekirooto kyantiisa osobola okugendayo n'ovaayo nga kalyayo yonna yonna esaanyeewo cricket ovo no either ejjayo kalyayo n'esituka nga bwegenda ositulya tipo oba okukuziika weebale nnyo kakati cricket over eyo buli muntu essaawa zino bwe twogerera kyekigambo ekiriwo nti bweba tukubanga ku cricket over balabanga gwe atalina kyagamba bantu naye okugendayo oba osubira ebintu 2 oba 3 ekisooka okufuna ettutumu
erinnya lyo ne CV nibyeyongerako kinakuba cricket of kasoba nga namba zitezikutimaye nga ziraze nti akikubye ng'ekya tipu bwakirabye ne wabaayo okufuna essente mu nsawo waliwo okufuna kuba cricket of n'ofuna namba zine nga tezijja mu sente zibazitaddemu n'ovaayo abantu ne bagamba nti okikubye ne n'ogenda mwansi mu nnyumba ne weggalirayo n'ogamba ssente nzijjeewa ezigenda okusasula yeneewoza ez'ebyuma ez'ekifo ez'okulanga era njagala ba artist bonna bagenda kugenda cricket oval nkusaba bw'oba tulina millions 10 z'otandika nazo togenda lugogo mu kulaba kwange omuyimbi yavudde ekifaananyi kya artist ne profile yo yalinnya nti cricket oval yafunye abantu abajja ekifaananyi kya artist nti cricket oval yakoze eki yagikubye naye nga promoter eyakibadde emabega akkiriza bagaana ye teyagyeyo ssente naye nga ekikulu kyabyonna ekifaananyi ekya artist anti osobola okukola ekivulu n'ogenda mu bwino n'ogoba tiketi oyagala abantu bajje bangi nnyo bajje ekifaananyi ky'omuyimbi ekifaananyi kyavuddeyo bulungi nnyo ku artist era artist akaseera akatono nnyo kabadde yakakolera baaba nga yalumbye cricket oval artist ye nga ye namuwadde 8 olw'ensonga nti yagenze tanaba kubeera muyimbi agundidde naye mu mwaka gumu ku ebiri asobodde okukuba cricket oval eyo credit yabadde y'amaanyi nnyo eri tipo kale Shiba Kalungi kyeyakoze kitwale tusuubira kyeyakoze ye kapa okulya emmese tegaba mawulire naye emmese berya kapa agabira mawulire chosen big Shiba Kalungi yapafomize bulungi nga bulijjo audience yazze nga betwali tukisuubira era amawulire gaali badde mabi nga takoze eki nga tajjuza kitwali tusuubira kubanga yakuleetinga omuzungu kyayita demand ennyonta ebaddewo abantu bamulabye bulungi nnyo sound yabadde nungi audience yabadde nungi wadde yaluddewo okutandika naye ekikulu nti yatandise mpozi Shiba Kalungi abantu abawagizi be kibamwemulugunyizaako kabagamba bode tebasanyudde omubiri gwa Shiba ate lwaki kubanga luli yalina kafiga akalinga akangi katambula bulungi nnyo kyanga mpulirizaako sawa zino gwe tusinga okwagalira bode ya Shiba era wamulabye nga agamba nti nakawere naye mumulabye buti nakawere abantu figa tebajagadde abantu bagamba figa nkole bukozi abantu bagamba nti omuntu wazaala oluusi awumbulukuka baagala Shiba oli alina kafiga akalinga akangi abantu tebayagadde figa tebajagadde bamulabye nga agenze mu ligi y'abajazimini akezegeze bintuntu figa abantu bajagadde gwali omwagalira wali oba abantu wali yali kibooko era mbadde mu amagezi babanga ddala yagenze kusajjala nga bempulira nze endowooza nti si bituufu ayinza okuba nga yagezze ng'omukyala abamu bazaala ne bagejja Shiba Kalungi ddayo ku figa yeeri enkadde yavuddeyo ngalinga n'amagwatala Shiba Kalungi tiyawoomye ku luno figa era abawagizi musajja kyenkugamba nze ndi muwagizi wa Shiba Kalungi okimanyi omubiri gwa Shiba Kalungi sige baagala baagala kafiga kali akali potebo n'okasuka n'okola 190 negenda wanakasuka okugulu nekugenda wali mu bbanga bwebale nnyo naye konsati ye nagiwadde ebitundu 8 ku 10 yabadde perfect naye abawagizi bonna bantumye ne bagamba taata togere ku Shiba eyo figa ya namagwatala bakutumiddwa gy'otabadde wangi nti bakutumiddwa gy'otabadde wabadde wa Tipol bulijjo oyogera ebintu bya Yesu Kristo gye bamuzaalira waliyo bankubidde essimu ne bagamba taata sikanyolya wakuno tugambire ku Shiba Kalungi ate nga nange kibagambye nga nange era kyendaba addeyo ku kafiga kaffe kali kenyinenyeyi Shiba teyakuwomedde teyampomedde omubiri ogwo agenze mu style z'abajazimini bakansala bano yagambye tegera kubange banoonyerezaako kuba bagamba Zahara Lyulika y'omu ku bawaayo omwalo ogwo ng'akyali speaker wa KCCA awo wennyini wenjega tukwate kaakati kyenjagala abantu mutegere bannakampala mwenna nti Erias Lukwago omulodi w'e Kampala takolera ku abampaane ekisooka Erias Lukwago talya nguzi Erias Lukwago tatunda mataka g'abantu Erias Lukwago takola ddiiru essaawa zino ekijiika kiyita kijiiko takiyita kitiiro Lukwago Erias Lukwago kakati mbadde njagala kugamba message negende wa Hamu alina obuzibu bumu alowooza nti
olwokuba mugagga alowooza mbu ategeera nnyo babatali bagagga tebategeera enkolima y'abaavu. Haamu alina amacati ajja n'awandiika obutabo n'abuwa abantu mbu abantu babusome bagaggawale noyagala weebuuza nti yekitaawo yasoma katabo ki okugaggawala. Haamu alina effujjo era nze ajja kundeetera n'okulowooza ebintu ebitali bituufu. Ntuuke n'okubuuza ekibuuzo nti ye ripooti y'abantu abaayokebwa wabweru oba ripooti eyo yakkirawa, naye eyo ripooti ejja kubeera ya lulala. Omusajja gwe bayita Erias Lukwago takaayanira nkulaakulana era enkulaakulana agyagala nnyo. Akaayanira ki? Enkulaakulana agyagala ng'eyise mu mitendera. Erias Lukwago looya omutendeke era tannaba kugamba nti bannanga omwala tayagala kukulaakulana kuba gufaanana bubi, naye abagambye muyite mu mitendera emituufu. Naye Haamu n'amalala ge ng'agenda wa ewa president. Okugenda wa president naye kennyini president akimanyi bulungi nnyo nti ebintu birina okutambulira mu protocol. Kubisaaza n'oba oyagala Museveni tosobola kumala gasaatuuka n'ogenda omulabe. Olina okuwandika ebbaluwa emitendera ne gigenda. Erias Lukwago yayogedde ebintu bya kisajja kikulu. Emitendera tebagiyitamu ate nga bw'omanyi President Museveni ebintu byabikola mu mbeera ya kiyeekera. Kubanga mabegakawo yagamba nti road mayor ayambala ebikuufu twamuyiwa mudda bajungulwa obuyinza bwe ekyo kintu kyali kyadda. Kakati omusajja gwe bayita Haamu n'oboona agula babuloga abewemula abawemuzi ensobi ejja kusigala nga nsobi. Ekkufulu n'obwogiwemula tesobola kweggula. Yaguza abajega babuloga bategeera n'abatategeera ne batandika okuvuma mpulirizaako. Bwe tunagamba tutya nti baguze kuba nawuliriza road mayor. Tugende mpolampola nze ntunulira nsonga nga bwe ziri. Nayo Erias Lukwago njala mumanyi nti musajja amanyi ebyobufuzi ebyekiri ekikulu ate tabuguma. Yavuddeyo n'agamba nti mpandiikidde Secretary General wa NUP ku nsonga z'ababaka ba NUP. Awo no yabadde ategeeza ki bakansala ba NUP ng'omuntu omukulu era singa babaka bakansala ba PFF nga be basayininga resolution eyo singa obuzibu acha singa ba NUP kyabakola naye Erias Lukwago Mulodi yakozeseza obukugu n'asabika n'ayogera enjogera ey'ekintu ekikulu. N'agamba nti abantu aba NUP abakulembeze Secretary General tumuwandiikidde. Yabadde ategeeza ki nti aba NUP bakansala be baayisa resolution eyalagira Haamu okuzimba omwala. Ofuna bulungi? Era nze neewuunya omukyala gwe bayita Luyulika, abantu abalowooza Luyulika tabangako mwerufu. Luyulika ne baali bannamakindi baali bamugoba dda ekyamugobya kyali ki? Mpulirizaako Luyulika manya bannayuganda balina obuzibu mu era amasanyalaze ga NUP 2021 gaali mangi nga galeeta n'ebya yali 3 phase ya 2021 yaleeta n'ebyali byafa n'ebizuukiza. Ojjukira engombo y'abali ambulera tiikinga awo Luyulika we yajjira era abantu abamu batiikinga tebamanyi batiikinga. Bwe kimanyi abantu bangi nnyo batiikinga abantu nga tebamanyi batiikinga naye nga atiikinga ku ambulera. Luyulika yakulemberamu ababaka abajjamu Erias Lukwago obwesige. Ekyo kyonkimanyi kiri ku record. Omusajja oyo n'abonaabona emyaka tegyawera 3 Erias Lukwago nga tayingira mu office ne bagiggala yali abonaabona lwa Luyulika ne banne. Kiba kitegeeza nti Luyulika yakozesebwa gavumenti okujja looya w'abantu omulwanizi w'abantu Erias Lukwago mu office. Wuliriza yali Luyulika. Kakati Luyulika era ndowooza ekisanja awo n'akibuuka tebamuwa kalulu. Kakati amasanyalaze ga 2021 aga NUP be gajja awoolabira ambulera tiikinga awe bamutiikingira yatambula ku kaalo bannange mwe bali kununda ne bagaba bannange y'omu gwe twatiikingidde kwambulera ne bagaba tufudde naye tewali kyakkola. Kakati kugamba ntya era kigambibwa mbu y'omu ku bakulembeddemu bakansala kigambibwa mbu baali omudidi ne bayisa resolution kigambibwa empulira mbu naye lisiti y'ababaka bonna abakansala basayininga ku mwala ngenda okusandejja nja kuleeta lisiti eyo aba NUP ntono ya sayininga ate ne sene tujja kuzinoonya. Kigambibwa mbu
bafuna ekyoja mu miro kigambibwa mbu baali enguzi okusayininga resolution eyo kakati essaawa zino luyulika ne banne lwaki okola ebintu nga pateyo temanyi ate busabusa okuba nti pate temanyi kubanga pate ya NUP bakansala bayisa batya ekintu kyemumanyi nti tekiyise mu mateeka resolution n'ogiteekako omukono nga pateyo temanyi ya NUP lwaki ngamba nti NUP esobola okuba nga emanyi natunuulidde enjogera enjogera ya Lope Ssenyonyi n'entunya n'enjogera ya Secretary General ku mwalo ogwo n'akasiriikiriro okuba nti omuloodi yamaze kwogera ne bavaayo nga tetegeerekeka nga temmuka baddekaawo omuntu nga boogeza ebirimi olina kiringa omuntu okumugamba nti wayo omukazi ono alina olubuto nolowooza n'azaala mwana ki noliko gamba nga baalina olubuto batazaala mwana muwala ajja kuzaala mulenzi bw'atazaala muwala azaala mulenzi bagamba nga lwali tukiwa statement z'abakulembeze omwogezi Joel Ssenyonyi oba bayi mwogezi wa NUP sibe kiri enjogera ya NUP omwogezi wa NUP yabadde tetegeerekeka ng'eraga nti baamanya mu kusayininga resolution eyo y'okukkiriza Hamu okuzimba ku mwala ofuna bulungi kaakati bwana Hamu omusajja gwe bayita Elias Lukwago ate buli lw'obeera bagamba obulimba bukeera nnyo ne busanga y'amazima ekituufu omusajja gwe bayita Elias Lukwago y'omu ku bakyasoose okuwangula gavumenti mu kkooti wano era essaawa zino bwe twogerera wakati mu muliro nga babbulooga abategeera n'abatategeera bali mu kuvuma Elias Lukwago naye buli lw'obeera nga ku kituufu sigala ku kituufu ate bw'obeera nga ku kituufu omaliriza osigadde obwomu kati bwe twogerera omupiira guli 6 Elias Lukwago 6 bakansala ba NUP we twogerera balina 0 ne Hamu we